nsonga za mawulire wano ku mukutu ogwa Gen Media era nagamba nti gwe omupya ate mwatu subscribinga onyige nakade tusobola okubanga ate tweyongerayo mu mawulire ate era enkola yaffe nga bweeri bulijjo tusooka kutumira ku bantu baffe ab'enjawulo. Tuyina abantu wali esaidi z'ettaki Turkey tubebaza okubanga ku mukutu kwe muli abaana ba house managers abali e Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain. Tubagamba nti muli biganye mwebali kubanga ate ku mukutu kwe muli ne tubagamba nti ate ku ndowooza oba osobola otuwa endowooza yo mu comment awo ku story gye tuba tulese. Obutabalwisa ate abantu baffe olwaleero mwattu ate nga tubebaza egyo gye mutusaako engalo amawulire geeyongedde okubanga ate gakwata wansi ne waggulu ag'omukulu amanyiddwa nga Gen Elly Tumwine. Ng'ono omukulu Gen Elly Tumwine Kyaddaakyi ate mu mbeera yemu looya we avuddeyo ate n'aleeta bwino. Looya we avuddeyo n'akakasa eggwanga n'agamba nti bingi ebisaculatinga ku social media naye amazima matuufu nange ekituufu kyo kiri nti omukulu Gen Elly Tumwine embeera gy'alimu yo mbi nnyo ddala. Ekyo kyo nsobola okikonfaminga n'akakasa nti okusinziira ku kiriwo amazima matuufu yadde batandise okubika Geno naye Geno tannaba kufa. Owulira looyo ono amanyiddwa nga Justice Kaluhanga yavuddeyo nakola report eyo n'agamba ye I can confirm and quote me that it is not true death rumors. N'agamba nti though he is not well. Owulira naye ng'ate ne looya mu mazima matuufu ye nga ye akakasa nti ate tamanyi mukulu ono wajjali ng'ovudde mu kutegeera nti ali mu ggwanga ery'e Kenya mu ddwaliro naye tamanyi kikiddako ate kikimuliko ssaawa zino. Omukulu looya naye bimusobedde ye kyamanyi kimu Geno tannafa naye nga reports zino ye nga ye akola speculations naye nga ffe twewayo kubanga ate tunoonyereza ensonga mu buli nsonda. Geno ono oyinza okuba obadde tomumanyi omukulu Gen Elly Tumwine ate mwattu ono yeegatta mu 1978 we yegattira ku Tibuhaburwa akabinja nga bakayita Front for National Salvation Forces era nga kano kaali kakulemberwa omukulu Gen Yoweri Tibuhaburwa Museveni ogezaako okubanga balwanyisa omulembe gwa Idi Amin. Era mu 1981 kigambibwa okuba nti Museveni yagenda mu nsiko n'akola akabinja ke bayita NRA oba giyite National Resistance Army era nga omukulu Gen Elly Tumwine naye yali wamu naye. Era nga kigambibwa okuba nti omukulu ono Gen Elly Tumwine yasooka okuba essasi eryasooka mu magye nga balumba balakise manyiddwa nga ey'ekabamba nga 6 omwezi ogwa February mu 1981 era nga kino kwe kwaviira okubanga bagenda mu struggle ey'okuba nti benunula ne bafuna obuyinza mu 1986. Gen Elly Tumwine ono bingi nnyo byakoze naddala mu ggwanga lino erya Uganda. Nagamba nti mu lutalo omukulu ono yafuna yakosebwa nnyo olw'ensonga nti yatuuka n'avaamu n'eriiso. Owulira era NRA mweno bagiyite NRA bwe yagenda mu buyinza mu 1986 kigambibwa okuba nti omukulu ono Gen Elly Tumwine yafuna ekifo ekyokubeera NRA Army Commander mu Parliament nga you are representing amagye paka omwaka oguwedde we yavuddeko. Ebbanga eryo lyonna teri yali amunyeenya mu kifo kyekyo. Kale ku Gen Media ffe tugenda kuba tukuwa buli update egenda maaso mu ggwanga naddala ku nsonga zino. Tugamba nti likinga commentinga mwattu era o subscribinge.